Sikyalina ku mukazi mulungi ndipo gwenda banti anasobola okuwuliriza ebigambiddwa olaza amazima biganye simanda kumanya abakazi ne mukulu wa Sandoza kunonya omukazi alina sente nga ggwe ate alina sente mwagazaaki abaana bajja baavu bafuna abaana olumala ofuna nga badduka njagala nze mwavu nawa nasanyuka naye tebasiima nga bwokyogedde bwekirina enkola eki oba kuno tukole bweti nti aba yankajja mu myezi 6 afuna olubuto ate so yagende n'omwana myezi 6 gyonna nze nkakasizako esatu tutazaala abato papye n'ebintu ebyo nga bya speed myezi esatu kyonna ali ku kiwanja Diana wamala naye emyaka 5 oyo notegeera nti omwana tagenda kumpa ono uwe oba bamulimuleta nampiso newamuteekamu kati okuzaala ndowooza baaba ate ndowooza emirimu gyako kati okugenda mu byokuzaala emirimu kakalaba bajja kagobana ekyo kituufu nedda nze ninga agamba obuzibu buli kuki Lwasa gwe balekawo kuba ina laavu alaga nnyo otandize gwe balekawo kuba tobimanya bo bagamba bakola defense naye nze ate si ne Lwasa ow'esente yalekawo omwavu sebo owa sente yalekawo omwavu omugaga tebamukyawa tunonye kuna abatanzi tulaba embeera gy'alimu oba si yeeri gye yalimu n'emyaka 5 Lwasa wakalakata nnyo n'olubuto ne tugaana okulaba agambye yakitegeera otagenda zaala ne Lwasa tagwanga kuseba olaba motoka yiyo nsajja motoka avuga kyuma motoka nsajja kale bwatambula nabo bamuyita mugaga oyo tasobola kuggwamu ssebo e Kampala wano omugagga Lwasa tweyanziza ssebo katukute utuuke bulungi ssebo ne katukusabire kuno oleme kufuna mufere nakikola ntya omukazi kuno soko omwete oba tukola audition abantu basoke bajja abakazi nga bangi osunsulemu bajja nga 5 n'ogamba mu 5 bano kanondemu because Lwasa sente oziina omukwano oguyina ate gwe oyagala omuntu okiyitinga kyenakulabako mwagala ne mulaga mu bantu netambula ne buli wamu kati enjo tumumanyirwa kuba ggwe ani yali amumanyi gwali omanyi enjo wali yasobola okumanya enjo erinnya afunyirwa ggwe kituufu kati ekifo ky'omukyala omusajja ate yakituddemu